mwebale nnyo okwekumirako NTV. Senga Hamida gwendi naye mu studio. Senga oli bulungi ng'ofeesa feesa. Senga nawe kikutawanya. Olwaleero n'omukama yalumanya okuva lwe nazuukuse. Nkyankalanyeeko nnyo. Era ndoza n'abafunye okukyankalanizibwa nga nze. Abatabadde mu mbeera nnungi. Nabo nange mbasaasira ne mbagamba mugume byonna Mukama Katonda yabireeta. Nzukuse bubi ate okuva lwe nazukuse. Sina kiterera ko naserera naye subi pena kiro sala sunna ne saba Katonda ne serera maliriza nga buli kintu kyeyongera kubeera nga kiri disorganized. It is okay katika otuse wano oteredde. Teredde. Kirungi okubeera ne subi. Senga wakati mu bugobi. Omukwano guno tulina okugutambuza kubanga tweyama oguyingiramu. Tulina okugutambuza. Kati leero tugezeeko okulaba tugukuuma tutya tuguza tutya obujja bwe tulabanga guwaba muno nosigala nga mukyali ku muliro guli gwe mwatandikirako ngoza mukwano bujja bannange olwaleero abatulaba omukwano guno guyinza obutadibusika bujja ennaku zino edda gwaddanga mangu obujja naye ennaku zino kifuukidde ddala kintu kizibu Farida nti osanga buli muntu yandyetaaza okuzza obujja omukwano naye ebizza obujja omukwano tebikyaliwo byonna ebyabangawo byali bibira nti twabitema era biringa ebyali ebibira nti byatemwawo kubanga luli okuzza omukwano obujja ne mwagalana okuva le mwatandika omukwano paka lwe muli kaddiwa nga buli muntu ayitaba munne wangi nga teteriiko yali akooye munne oyinza okuteekaawo 10 nga tekuliko peyi erimu ekyo abalala paka lwoweza ndoze 10 nga 2 n'olyoka ofunayo omuba 2 ku saidi zo ku njuyi zonna ez'abaagalana omwami n'omukyala kubanga edda biki ebyaliwo ne tweza obujja ekisookera ddala waliwo omukwano omutuufu waliyo omukwano omutuufu ng'omwami akwagala ng'era n'akutonera nabeeranga ne bwaba atambudde oba alina waali n'aga nti mukwano gwange aludde okundaba n'agamba kati anaawulira ati ate saani mutawanyiza n'atemesa kiro y'ennyama n'ajja nayo okutona kikulu nnyo bwe mu mukwano gutaliimu kutona tegutambula gubanga abali mu nzikiza okutona kikulu kubanga era ne wa Mukama Katonda wadde tumusaba nkati wegenkedde kusaba ate nga buli kimu akiina neera batugamba waayo kimu kya 10 okutona mu mukwano kyekintu ekimu ku kabonero akalaga okweza obujja oba okwagalana paka kubanga ne bwobulwa byotona nze nina abato bana batongera ne bagamba tulina okwagalana paka naye obudde bukyali buwanvu wabulwa byantonera wakira nnogere y'akatabi k'omuti akakoola akasanyudde amaaso g'akantonere kwegamba obulamu bukuumerwawo ne kati olwaliro bw'ogamba omukyala nti azze bujja omukwano n'omwami wo onoonya waguddiza ne wakubula ti abaami ekintu kutonera abakyala bakivaamu tekiriiwo mukyala bamuwa akuwa wano ng'anoonya bwakufuna bambi batona naye ndowooza kati byetwagala ndowooza byayitibwa anoonya bwakufuna n'akuwaayo beetaano bemmeka kale n'owakakadde n'akakuwa bw'omala okuyingira ewaka ndowooza n'abala akakadde ako nga kayinza okuvuga emyaka gye 10 nga tayongeddeeko n'atakutonera kintu kyonna bakyala bangi nnyo kaalibe mugagga naye ng'omwami takutonera muliba temusobola kwezza bujja omwami omukyala ndaba mwami wo n'abaami beetaaga okutonera n'abaami baffe bwe tuba tetubawa tewali omukono ogugabeera gwe gufuna tewali muntu asuubira nti omwami wo gw'otatonerayo wadde akantu akasembayo butuno bakatambaala oba kandeweyo bakasaati ng'omukyala olusi ofuna ng'olina tewali bujja bw'osobola kuzza kubanga edda kiki ekikulu Farida kyeggambe n'ombuuza byali bibira twabitema edda bw'wabanga ofumbiddwa bakuwerekeranga ne bakuwa ebintu bingi mwabangamu amagomesi na buli kimu naye bwe watuukanga ew'omwami wa mukwano gwo yakuwanga naye ebibye kati omukyala ono yafumbanga ne bwegyabanga myaka 3 oba 4 oba 2 ng'afumba yeetegeka ogenda ewaabwe atwale abalage ku mwami bye yayongera mu bye baamuwa oba kiwulira kati bwe yatuuka ngiseera omwami ne bamusaba okukyala n'agaana kati omwami bwe yagaananga okukyala bamaama baafunanga akasongasonga omutali ne basindika omuko tutuweereze ku lunkusa oyo ajja atukole ki atulabeko kakati nga nabo bamanyi nti alina obwamama bw'alina obbanyumiza mu bufumbo bwe bufumbo bwe munoonya obutaliiwo okwo si kwasanguza
sikwasanguza bwe mulowooza n'ekyo katikati nkulaga nti sikwasanguza nga batumya omuwala obanga omwami asibula mukyala we ng'agulayo sukaali ng'agula bana bakadde banneebalize bino biwebiti ne bwebiti bw'abanga aliwo ebitateredde omwami bimulemye okugamba ng'aluusi awandiika akabaluwa n'akakuwa n'aga nti okampeera abeeka kale naye yawandika nga bagambe nti bwe musoma temumunyonyola mu ngeri mbi nga bamanya kino tekiteredde na kino n'omuwala n'akatuusa nga takasomyemu baakatuusa nga tebakasomyemu kubanga ebbaluwa tebayiyo mu mateeka tokkirizibwa gitunulamu yagiwangayo ne yagisomanga yabanga muzibu okunyonyola okwasanguza omuwala ono mugamba nti waleeseddemu kino na kino nga basoma ebbaluwa ng'ono bamwaniriza nga bamukeberako nga bazza ebbali kano baakantonera kano baakampa maama kano nakakuterekera saala kano kako bino engoye nagenda nazo nga ndowooza ndizambala nga zonna aziddiza abantu baabwe kabadda ku mwana ebyetaaga litaaki nga babiddamu ewetaaga okuddabiza nga baddamu nga bayita ne basenga be nga bagana n'oweerigundi weewala mu munone ajja omuwala yazze oba tumuweereza omuwala kaga nti omuwala mumumpeereze abamuga naye omukoya aweereza akantu wane ebbali omuwala tomugamba nga batumako omuntu ngomukamuzza ebbali omugende nti amugambe kino na kino na kino tekiteredde ngomukyala adde ebbali n'omwana senga w'omwana kamuga nti bakola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati kati baamalirizanga nga basibirira omugole amazeeyo oba wiiki oba amazeeyo ennaku mmeka mwami bwe yabanga ayagala nnyo oluusi mukazi we alowooza nti oba byonna wandisi byamunyiza yajjanga ne ku buko naye n'akoma mu kkubo kkube ebbali n'atuuma nti mugende muŋambire ono nga takomawo kakati ne bakola ki ne babuguutanaawo ne bakwata bye bakutte ebiki biki bannyoko ne bakuwerekera abayimba ne bayimba ne bakuzaayo ogw'omukwano ogwawummulangamu gwe gwali olwo ng'awummudde ennaku mmeka oba awummudde wiiki tekwabanga kunoba okwo kwe si kunoba kyekyo kyali wiiki n'ambafe wano ng'ogiwummula anti kati okweza obujja kati tekiriiwo nti olwaleero ensonga eriwo n'obwewabanga ozadde mu kuzaala nga ozaala tebakebera akaana ne bakutwala bawasengaawo oba ow'omukyalo omukulu ku kyalo nga mulerwa obaani ne bakunyiga ne bakubudaabuda ne bakubira omwami n'akwesunga naawe n'omwesunga ogwo omukwano abantu tebeekoowanga naye ogwo olwaleero ekigambo kuzza mukwano bujja kikyatubeeredde kiwanvu kuba buli muntu alina bwakitegeera ekisookera ddala ti abakyala be twandikitusomesezza obulungi baafuuka basajja bakuumi ayitayagala bwaviira bbaawaga nti ajja kuwasa era nti bwogenda nti bwensulayo ennaku 3 agenda kukwana awase awo kakati bwe naabeerayo waffe neneetegeka ne bwazaala yazadde yalina akaana akawereke kalina ekiriro ekibisi yalina omusaayi ge mabeera agatonyaze engoye zikyankalanye abeeraawo ne bbaawe mu kifo ky'okuddiza omukwano guno bagunoonye baguzza obujja bafuna bukyayi mugwo omwami akulaba nnyo ng'oli mu kasasiro oyo omunene ne bw'onaatereera n'odda mu bulamu obulungi ayinza okuba ng'asigadde mu kifaananyi kiri ekyakasasiro kati kizibu nnyo ga nti omukwano baguzza obujja biganya omukwano okudda obujja biyitirivu bino bye bagamba nti twandibadde kati omulembe guno ndoza balowooza nti okwezza obujja twandikoze tutya senga twandisituse ne tugendako mu mazina bandikuwadde emmere n'ogirya wano n'ogenda n'olya emmere okusikuza bujja mukwano la n'abaweza emyaka 10 ninako kati n'abanga abagenza okuwummula ndoza abantu nga 3 oba 4 ne twogera naye bw'alemererwa akalo omutuukirira omubuulira nti kola kano era oluusi abaako ne kaakibako omuga nti kano ke wandikoze bama omwami era asula omukazi n'amutwalako e Nairobi okiwulira ne bawummula eyo okwewamu akiseera nga muli babiri mu eka ne baddira abaana ne bafuna abakuuma kale ne bagenda batuuleeyo ne babe mukyala n'alinnyako mu mazzi n'akola ki n'omusitulako n'amasimu gammwe tegaliiko kati olwaleero ndowooza kyandibadde kyekisinga okukola naye nakyo tekikola kubanga ebikirwanyisa biri waka n'ebyokukola biyitirivu omulimu eno gubanja ngenza kuwummulamu leero olabanga n'abantu edda omuntu yamanyanga wabangawo n'enkola kubanze mbizuddemu ebintu bingi tokweza obujja mu mukwano ne mu bulamu obwa bulijjo kitandisa okukaluba tifaida kati gwe nkumanyi mulimu bye nalinga sikukola neze waliwo ebintuukako ng'omuntu ng'abantu babinkola nembala nti ababikolebwa bayitirivu ensi teriimu mukwano obudde bw'omunnyonnyola amazima ayagala omulimbe ne bw'onnyonnyola omuntu amazima afuukira ddala ate wa bulabe gy'oli ayagala n'omulimba ate nze nalemu okulimba njogera amazima oba okanduka oba olwana n'olwana kati okwezza obujja kye kintu ekyetaaga amazima amayitirivu nga bwolagawatugaana amazima kyalako amazima ago ag'omukwano naye gana amazima omuntu okweyogerako kasasiro
ago mabyera nago gonoona omukwano amazima g'omukwano ne mugenda mutuula katulabye nti ngagoboga nti okukyala n'omala ewiiki ewammwe maama wo n'akufumbira ku mmere n'owummula n'ogenda ng'ojjukira mpola n'omunyumiza ebadde mu bufumbo ono n'akumisingako nga takulaba kati maama wo n'akugamba mukazi yeevumbavumba bw'ati abanoga ebikoola ne bakuwa gurini ebbomba eyo olujjula n'olinywa nakayayana ne bakanoga n'onywa n'onaaba ku mwetango nagwo n'ogunywa okusinza by'oba nnyonnyodde n'onywako ku gurini okumala wiiki bakufumbira ekyenkya bakufumbira bakeeresa akantu akalungi baddamu ne bakugamba tengege gikalirireko ya mwotoka bakusibire omuntu n'awummula kati oyo yaddanga ng'ono gyakomawo bamwesunga naye kati abakyala abakuumi nkuuma mwami ate nze ndaba nabyo tebitugasizza kuba babadde nabo tebezizza bujja ate n'abaami era batambudde beenda okufa tokiraba okwezza obujja kintu ekigazi twetaaga okwesonyiwamukko katono bantu abaagalana ne mwewummula wadde mwagalana nnyo naye obwongo buno obumu bwandyawukanye ku munne ne muddamu ne mwenoonya ng'era bulaba omukwano gulimu akazannyo ne bwe mwandibadde muddira omu ne yeekweka era osanga abo basobola okwezza obujja ng'ate bakikoledde na mu nnyumba yaabwe ne kati ojja olaba abafumba obukambwe bwe balina mu mmotoka nga batambula obukambwe bwe balina mu makubo omusajja tagula mmere ng'odda neyoozanye obalaba mujjaamu omusajja tagula mmere tagula mata tagulira lugoye tagulira bw'oba wakola ng'olina ssente n'empalo nammwe abaami bannange ebyo ebintu bibaavuwaza obujja tebuliiwo gwe bunoonye kati senga kiyinza okuba nga tekikyasoboka oba nga kizibu saawa eno nze omuwala okwesula nenva mu maka gange neŋŋenda nempumulakoko wiiki emu wiiki bbiri nga nti ekiyinza okuddirira ewaka abaana biki kakati tuyinza kyokka tutya nga tuli ewaka katukitwale nti ebyadda omulembe guulabika gutusukkulumyeko tukitwale nti kati wano tukola tutya tuli ewaka wano ati wali kyegamba kyakukola buli muntu atulaba kati alina kwenoonyamu bwawummula bintu byalimu buli lwotawummula tosobola kuzza bujja kintu buli lwotawummula oyongereza kuli kimu ku kimu buli kintu ku kintu okaddiya bukaddiya n'endowooza tekyuka kati ojja olaba abaami balina abakyala n'abakyala balina abaami baabwe ti omwami wo waba tatambula nga bwabeere waka nga mulina omukwano ng'ali waka waba faza se bukola obutabo bwe yakola omukwano nga muli awo waka munoga omusooli n'ebbaawo mutudde wamu owandigambye nti abo bali mu mukwano muyitirivu naye bali mu nnaku etagambika naye ng'eri mu mukwano nti tewali kipya kye baliraba tewali kipya kye bagenda kwongeramu ekitegeeza tebasobola kwezza bujja senga seetaaga kulaba kipya okwezza obwejja weetaaga okulaba ekipya nkisangawo anti bw'ogenda ewammwe n'olaba kyewalekayo n'ekikyuse oba wamwe mu miti ng'abamu basula balina amaka gali wala n'olaba emiti n'olaba emiyembe n'onogako ku muyembe ng'ogunoze ku muti butereevu n'ogulya kati ogenda okudda nga naawe olinga omuyembe guli gwabadde onoga kimanyi mulekanyinza okuba n'omuyembe nengunoga butereevu abatono nnyo abagunoga n'abatuula mu muyembe gyabwe okubeeramu mu miyembe awo akawowo akakafune be batono abakyala kati ekisinza obunene babeera ku tv nga beebase kwe balowooleza ennaku yaabwe ey'olubeerera ebipya bingi ebipya bw'olowooza naye ate obwongo bw'omuntu obulamu si bwe butambula kubanga ojja n'olaba nti obulamu buno tubukaluubiriza ewaawo ebintu abakyala babikolaga bandaga nti baagala abaami era kati nyina bangi benyiiza abaafuuka abajaasi atambulira ku bbaawe tavaawo tamuwakaaganya abantu bonna yabagoba ewaka bbaawe yamufuula bwa mwoyo gwa kisosonkole munafu agoba abantu waka nti ajja kubaagala kyokka ate wadde be byonna byonna abikola naye omwami tayimirizanga mu kwagala balina kukola ki kwagala senga webale nnyo kati umulemu katono nnyo tovaawo tulina ekitundu ekyokubiri amasimu mugasembeze tukube nammwe muteese ku mulamwa guno tovaawo mwebale nnyo kwekumirako NTV senga wano waliwo Bill Kizito agamba musooke mukyawagane mulyoke muguza obujja okuzza obujja omukwano mulina okuba nga mwawukanamu era edda ekyafumbisanga abantu emyaka n'emyaka nga tebakyawaganye wabangawo livu y'okuzaala wabangawo okukyala kale wabangawo n'emikolo egibeera mu famire egyo abaami baatukuumanga ng'oluusi omwami wo ogenda nakuuma naye gino okukyala baamukusabanga nti mutuweemu tujja mukukomezaawo ne bakuwa n'obweyamu bajja mulabirira bulungi kati wagenda ng'okudda nga waliwo ebipya ne by'otasobodde kukola naye tosobola kukanika kintu kitawummula
tosobola kizza bujja kiraliikiriza Sempijja Tevez yagamba ekisokera ddala kwesiga Mutonzi ekirala buli omu awe munne ekitiibwa twesonyiwe ebyayita osanga kizibu okwesonyiwa ebintu bino kubanga ogenda mulimu naffe betulwanyisa mu bulamu embeera tusobola okukikola kati kuba buli muntu abadde takimanyi n'otandika obulamu obugenda kubanga ne bwolabanga bwa kizungu tugeze omuntu nga muli Bulaaya watali wano era muvaako wano we musula ne mugenda kana wano musobola okweza obujja mu maka nga mweremeddeko ne mugenda tugeze nga abagenda Nabugabe Masaka abagenda mu biyiriro eyo ne bamalayo ennaku abayagalana abagenda mu musenyu obalabe entebe abagalana naye kyewunyisa ennyo nti okweza obujjako obufumbo kukyakalubye omwami omusanga nga omukyala gwe yakulaga omutuufu si gwali naye nga kubiyirire yaliyo anti ng'oli olwo atandise omuswaza nedda maama w'abaana yalemye maama w'abaana ali maama baana kubanga okweza obujja faida tukutunuulye bwe tuti nti bw'otuuka okubanga ogenda mu biyiriro okusulayo osobola ogenda mu dduuka n'ogula nayiti n'ogulako ne ku mpale nga mpya n'omwami wo n'omugulira naawe ne weegulira naye kati amaka gano ge tugamba abantu bezze bujja nga empale gye wayambala myaka 5 mukeere mwenna mwodropu zammwe awo nga yeyo erimu n'omwami abeera ku mulimu n'agandi midda ngenda musinkana mu kanayiti kaako ebikuubo nga talina kipya kyasuubira mu nviiri ze zitagadde zaatafuddeeko yazisibyeko emisana nga mu nviiri alinga musajja bwolaba mu madiini gakola okweza obujja kati nyinayo wano ndoza okweza obujja kw'abakyala abasevensidde nga 12 nagambibwa dda nange mmanyi siri mu sevensidde abakyala bagenda kuva ku babbaabwe ndoza bagende bawummule bakole olusirika kati omukyala bannaddiini nga babakola bw'aveeyo abeera dda bujja naye nga n'omwami ono gwoddira obujja ddala amanyi nti mwami akuwa ekyokulya akuwa ekyokunywa akukolera buli kye weetaaga ne kati opimamu amayumba ge tusulamu gakusasula omwami tasasula nnyumba wabula landiroodi abanja mukyala kuba gwosinga obutavaawo oba okitegeera n'ayogera ebiringa enkuba n'eggulu kuba ye ennyumba ye naye naye takusaasidde tosobola kulya ssente ezo wabula embeera kati nga bweri kati bujja ki bw'osuubira mu bantu okujjako nga amadiini ganoonya abafumbo abaana abatali b'amadiini ab'obufumbo bwa kalica ne tubakyala abaana baffe ne baddako eka ne bawummula ne tugulayo akatooke kyokka ne mu byalo gye balaga tewakyazza bufumbo bujja teri tooke wadde ekintu kyonna wadde enkoko kiregeza ate gwe olina okugenda mu kyalo ng'ate ogenzeyo n'obusente bw'enkoko weekolemu omulimo oleme kudda ng'oweebuuka ku bufumbo gyodda okwo kwe kuzza obujja obufumbo ne mwagala n'emyaka ku mwaka nti munnaakulinda mwezi ennaku naga nti addaddi bwenga oluddeyo n'asinda n'obulwadde ndi mulwadde naye nga n'omwami ono omukyala wamanyako nti oligenda n'okyala baatukuutiranga obbala emaze aba okubabbako emitima tiwobeera mu bufumbo okolera omwami w'ebintu bingi n'omwoleza busokisi n'oyoza ki n'oyoza buli katagalitagali n'omukola ekyejo n'omutegekera kyayi kati ennaku ne bwobula ewaka ennaku 2 omwami ateekwa kumanya nti mukyala wange takola ki taliiwo n'ayaayaana naye kati bano abakyala abakuumi nga babeera mu motoka bagudde kava alondoola bbaawe bonna bakeeseza bweru ku makya bonna obusungu bubatwala bonna beebaka ku makya maama n'omwami abaana bali mu nnyumba bokka bagudde omukyala bw'ayanguwa okudda ng'akooye okukuuma bbaawe n'adduka n'alyoka asikayo abaana agenda basika mu bitanda wansi gye baalaalidde n'abazza ku buliri n'abikka kati obwo bagamba nti bezze bujja infact obufumbo bulimu ebituli binene bwe biti obufumbo bw'olwaleero obwongo buno senga bukulu nnyo ndowooza mu bufumbo obwongo bukulu beera muyiiya muntu muyiiyizeyo obufumbo tufumbirwa bwongo bwe bukola buli kintu kyonna bwe butawummula oba okukyusa ekifo tebusobola kutambula okay esimu kweziri kuba Teesa tubuulire hello hello wangi sebo kale sebo naye webale kulaba ye kata esebo esebo mulaba ebikyuka
Yes, ebo. Webale nnyo Kato Kaweesa. Banese ngenda bikakintu kikulu. Kato Kaweesa kyayogedde okweza obujja agamba. Kovola bolusi bagana n'otutwala ku mikolo. Nanti naye Katyobola nti bwe watambulanga n'oddako ewantu ewammu bane muwummula mu kifo. Obufumbo mwenna ababwagala abafuusa ab'amagye. Nga temusituse we muli ne muvaawo oba ne mulambula ensi eziriraanye oba mubeera muno omwaffe gwennyini olaba n'omukyala tugamba okweza obujja kulimu okutambula obwongo ne buwummula. Edda ekyakuumanga kwali nga genda mu mikyalo gyabwe waka naye ekyo kiyinza okuba tekikyasoboka kubadde mu byalo abaliyo bali bize tekisobose nedda era omugenyi aba mugenyi tekisobose kati genda mu biyiriro bino ebifo byetulanga kati nawano mu Kampala waliwo obufo obulungi omuntu eyavudde ewaffe Makine ne wajja wano we tuli ku Serena ne badda wali mu swimming awo munda wansi ndabawo ne balinnyako mugonkyala n'alinako mazzi n'ayambala akagoye kannaga bano babikola batya batambuza batya kati addayo eka ng'obwongo buwuumiramu amazzi abalala abazze n'alabako ne laavu y'ekizungu kubanga iraba wano tugitunulatunulako senga obeera nnyo wano ntambula ze bifo bingi ze nzija n'empumuza obwongo kuba ensi ne wadde nnina ebizibu byakuggwa kati naye owojja naye owojja weka bwe basobodde nzija naye ne baba aganyeze omuntu nezza obujja olabye noddayo n'obituukiriza kangera bwagambye twanditambudde n'ogenda gye bafumba emmere n'oyiga bw'ofumbira omwami w'emmere n'ebirala n'amaduuka okutambula mu Kampala wokka oba okomyewo obwongo mukyuka nga muli abaagalana babiri okay simu hello omulala hello wangi sebo tukwaniriza nnyo bulungi sebo wasiza atya yogera hello Marion Chomwana agamba mu butuufu kwefuula abeesonyiye ebyayita ne tusobola kugenda mu maaso naye nga ekintu ky'okuyisa obubi tekimala anti kebagambe nti okujjako ng'otambudde kati kankubule olwaleero tugamba nti abantu bandyezizza bati obujja n'olaba abantu bedda baafumbanga baawummulanga ab'olwaleero ekitulemesezza buli kimu butawummula tengeri element gye yayingiramu nti senga teze ndaba ffeffe abafe abawummula ennyo tetuwummula kuba ne ku mirimu tufuna live nogera n'owummulamuko akasente weekaliko kye bayita kuwummula okusinga omukyala kati nyinza okubeerawo n'akasente akantwala okuwummula naye mba sigenze bwe luwagwanga ne ŋŋenda wano ejjinja ne neebakayo ennaku nga 3 omukyala owedda teyabeeranga na busobozi obwo yabeeranga n'obuzi yabanga ne mukwano gwamusanyusa ng'era agenda n'awummula ate bo baawummulanga ebyomugaso so si kutambula butambuzi n'oddanga bwe wagenzi okwo kwekweza obujjako obufumbo totambulanga bw'olabye wabula genda ewantu ng'olaba tobona alabayo akantu ke bakoze badizayiniza ennyumba bwe bakoze ekyo olaba nze ŋŋamba abafumbo tibandibadde okweza obujja okutono kwe tubadde tugaba ennaku zino tugamba nti gwe bw'obadde mulina ennyumba yammwe ne mulaba akawooteri akabaliraanye muweweemu olunaku mugende musuleyo bwe musulayo ojja kulaba enjala yesuuka mu kawooteri temulimu bintu byonna mulaba ne ku environment bwetuuka kati mubadde mu kisenge kitunula wamu wekiti okuba mwakiyingira ekiyumba ekyo kakati ate tulina namutta ebitanda nange kati nkirina nalabira ddala ng'ekitanda kati bitta obufumbo kwega toyina fashion yonna gy'oyinza kukyusa mu kitanda ekyo ate ng'osobola ogikyusa nomanya nti buli luvannyuma lwa myezi 2 ngenda kukyusa ekisenge kyange wabadde kabada njijjewo nkiteekewaliomwami agenda okuyingira balina kuleeta katyango nkikozesa ne basumulula kati mbalamu abantu mu bunafu nga n'okunaaba omubiri gwe kumulemye asumulula ekitanda akisenga seetala kusumulula kitanda kuba sikisobola naye ngenda kuleeta wali kapenta ajja kisumulule akisingenze mugambe kitunuse Farida kyegambye okweza obujjako olwaleero nti omukyalo omusanga nga n'omubiri gwe gumulemye omwami agambye nti bakusibisa akaviiri ak'emitwalo oba 7 ng'omwami we akeegombye n'okamunyiya era naffe bakyala bannaffe obalaba n'akunyiya akaviiri ne bamugulira olugoye olulungi n'alwambala n'aluteekako engatto n'erukunyiya
Hello. 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 Ayino mwami akusiibya njala Farida. Osiiba njala, ogisula. Nga ddala ogamba nti ogenda out owumulo ddala nawe ogenda out naye nga gwogeze naye out mwekoowa ati kyenkugambye kyekyo takuwa abaami tebatona twalabye omukwano wali mukwezi obujja tonaba nagenda kuwummuza buno obwongo bwe tukozesa omukwano obuli mu mutwe muno munda naye tulabye n'ebitukwatako bannanga okusomoozebwa kuli mu baagalana tekubangawo kino ekyasa kye tuli Mukama atutaase kyetaaga kusabira eri bannaddiini n'abantu abalala akisooka abantu buli muntu yeeyita amanyi ng'ate tamanyi bwe tubayita obbamanyisa tebalabikako ajja mu bizibu oluusi nga tolina nawe omukwatirako naye ng'ate nze mbayita mu bizibu nti mujje naye nga tolina wootandika mukwatirako owaliwo omuwala kati anoonya obufumbo tumugamba weetegeke ng'omuwala ebintu byonna ebisaanyizo byonna bye tuzze twogera ano mu puroguramu byonna byeteekeko n'alema nayingira obufumbo wiiki kyokka omwami gwayingira naye mubufumbo gweyagala mwezi obujja atambudde ekyalo omwami akugambye abeera mu kibuga ye naali ebirungi nadda n'otagala n'akutunulya ddala ng'otagala butagazi oba okitegeera ate oluusi omwami mukodo takuwadde ekintu kyonna banene n'abaami abakodo wadde bakyala be mulina bagagga bataata muweeyo mulyoke muli ebintu bibanyumire naye n'olya buli emmere ya munno n'ebitaano ne birema nga nekyakatonda kigamba ti omuntu kwe gayandibadde ayagala omuntu yandimuwadde ng'omukyala era omuwasa lwabiweebwayo feeza n'ebikomo n'ebiddako naye gwe n'oyagala oweewo wadde mugagga yeeyambaza n'ekirala engoye zayambala ani azimuwa kati olwogamba mudde bujja ayinza okuba nga munno mulala ate yazimuwa kyekyo ekituufu kye kiri mu bafumbo kibeda kinnemye okwogera olyose n'okinyama nze ndi mukalusenga hello kendeze eddoboozi lya tv omulala hello 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 wangisebo hello hello wangisebo tukuwulira hello tukwaniriza nnyo yogera tukuwulira okay kakati nze nyina ekiso nti ekizibu ekiriwo kyakubeera nti abakazi bakambwe nnyo beeyagaliza baagala buli kimu okubeera nga kiri centered around them nti bo baagala okubeera nti okola ye kyayagala kati ebintu ng'ebyo bitumazeeko okwagala eri ku bakazi omukazi aba mukambwe avuddeko naye pointi ezo zatwali tugifunye ti omukazi abeera mukambwe ebikambuwaza abakazi bingi kyo kituufu omwami eyo kyayogedde kyekiri mu firudi kati naye senga ndowooza kyewayogera kituufu tetukyanywa ku mazzi ndo amazzi tebaganywa amakyala bwe lwatanywa amazzi ebitundu bye kyoba kyenda ku 10 biba bifu kuba nalaga amazzi gano ntweza bujja naye amazzi bwoganywa naye senga ng'ogyeko nekyamazzi kuba lwa banywa amazzi nga bakambwe naye ndowooza tuyingira obufumbo buno nga tulina ebintu bye twetadde mu amazzi ago galaba wota enaaza omubiri lita 5 ekitono ennyo abakazi abali wano abandaba nga banywa bukopo 2 ate noweeyongerayo nago ekisooka gakugaana obukambwe gayamba sikiini yo olususulo gakugaana okugenda mu eje ennene n'obeera ng'osala emyaka ganaaza sisimu y'omubiri gwonna ne bw'otuuyana towunya lusu wabula amazzi ago gennyini gayamba n'ebitundu biri bye twetaaga okukozesa amaka ne bibeera nga weebiri birabika nti weebiri naye kati omukyala anywedde obusera ne mbagamba ebintu byonna bye munywanga birimu sukaali gulukosi ayamba omubiri oguwa amaanyi naye ate sukaali buli wabeera mu musisi mu mubode ng'omutadde mu lubuto ebitoolamu ebyekizungu bingi tagenda butereevu gye tumwetaaga kulaga ate sukaali bw'omunywa akusa n'alaga omubiri nti gukkuse kakati omukyala omuntu akkuse ng'olaba omuntu ali obwongo bwe omuntu gy'okoma okukkuta ennyo obwongo bwo gye bukoma okuba nga tebulowooza bintu bya mugaso buli bw'okkuta ennyo obeera olowooza kasasiro senga bujja oli musawo nze nkubula nze ndi musawo eddagala ndinoga ettonotono abasawo abakozesa eddagala egganda obutonde bwo obukuliraanye ng'obukozesa ng'eddagala
kati ogenda nolaba katolaba amazzi tugalagira abantu kankulage ekintu kimu mu mukwano tiwaliwo okuba nti katolaba ebisomozo omukwano munonya kweza bujja ne tugaba bukyali buzibu nti omukyala asiiba atunula mu kitangaala n'atuuka mu nnyumba n'asula mu ttaala abo bangi wabula n'abeera ku TV naye bakasawa nga 9 naye bakabutereevu essaawa 2 n'aba ng'azuukuka obutonde buno mulimu amalusu mu kamwa amalusu gaago mu kamwa gano waliwo agajja okuuma agakolanga eddagala erigaana ebintu okuyingiramu abambi kikubanga omuntu ne bw'oyasama toyingiramu biyenje kyokka ate ebiyenje wali mu mmere mu ebiri kati omuntu oyo alina okukeera ku makya 12 n'atunywera amazzi wadde tannafuna nawuzu kusaala n'anywa amazzi n'azaayo eddagala lye ery'obutonde kyokka ate n'amazzi g'atunyweredde ne ganaaza sisimu ye ey'ekyenda kino ne kifulumya kasasiro kati n'abeera mulamu yoyo omukyala gw'owulira nga ne bw'abeera n'omwami ng'awewuka omubiri n'omutima guwewuka n'obusungu tabufuna ne omukyala aba mukambwe n'omusaayi omusaayi gutambula omwereere omwami aba akutya banne tukendeeze ku bukambwe ate n'abaami mugabire abakazi wadde oyogedde ebyo bwe mutabawa nabo banyiiga yajja kumuwa tomuwa bwewewaana ne ssente bw'omugamba tolinaamu wadde 10 bw'ogenda okunaaba n'akebera mu n'alabamu emitwalo 2 kyokka omugambe tewali ssente mami guma tunaakola tuti kyokka enkyate n'owasa ate gw'owasiza n'omuleetera mu masimu g'ewaka n'abeera awo nze kyovula ndaba ng'abakyala bawaayo kinene kati ennaku zino looza okusinga n'abaami kye bawaayo senga katuwummulemu katono oli bulungi tukomawo tovaawo NTV Kwoli program mwase mutyandi ne Senga Hamida Namatovu togera kukuza obujja omukwano Senga obufumbo bubeera w'abantu babiri era fembi twetaaga budde obujja butambule bulungi naye bw'otwogera ku bintu bino olaga nti omukyala alinga ya playing a part omwami yeeyitiza okka ebintu birina mutambulira mu layini emu omukyala yalina okukola ekisusse abaami bo bakola bati omwami eringa nsuwa mbisi design bw'ofumbira omwami design gy'oginyigako yeebeerako omwami bw'akulema aba akulemye nkubuulidde obufumbo abakyala ffe tubulina mu ngalo kubanga gwe bw'otuuka ew'omwami eyali ali emmere ye ku ssaawa 12 n'omukyusisa n'emmere n'omugamba nti gwe ng'ogijjula nnya era bw'aba akwagala akuma n'ali emmere ku ssaawa 4 n'ekino ekyokwezza obujja osanga bwe mwandigenze mu wooteeri ne babawo emmere ekyeggulu nga kya ssaawa 12 ne mufuna ddina eyo 12 osanga mwandyeziza obujja ne mu byendya ne mu bulamu obwa bulijjo n'omanya emmere bagirira kwezi essaawa naye kati ojja n'olaba nti omukyala omwami yali alina abantu be nga babeera mu nnyumba mwe bawuganira omukyala ayingira mu nnyumba n'abagoba n'ekisooka abamala omuwasa baga nti ffe tugenze ne bakwata ebintu mu nnaku empitirivu mu kwagalana kwe babadde bayina n'asigala n'omukyala omukyala n'akola loolo ye kyovula nga agambe nti omukyala ne tunabagamba okwezza obujja naye nga tasobola kgenda waabwe n'amalayo wiiki ne batunula mu nsonga ze ng'omuntu n'abanyumiza n'okusomoozebwa kwafunye ne bafuna byamutereereza nadde ew'omwami we ng'omugole luli bwe yajja ku nnaku ziri n'ajja bw'atyo okwezza obujja wano tukwagala naye kuyinza okukaluma ate olaba kati embaga z'olwaleero olengera ddala abagole nga bakola embaga looza kwezza bujja baba bawangadde ne bamala emyaka gyabwe ne bakola empeta naye omugole n'abulwako obudde obumutwala ewaka ne bamusiiga akazigo n'aboobeera ne bamuteeka ne mu nnyumba mu luumu n'atatunula bweru n'agenda okuvaayo ng'emmunye z'amaaso be zitunula ebweru oziraba nti weewaawo weewaawo kakati n'abeera nga mukalu alinga enkoko empanga eriiso obukambwe omwami oyo bwayogedde nga bumulabika omugole yennyini nga bulabika obukambwe buyitirivu bakoona amazina ennaku zino n'akoona amazina anakkira si kyemugaana mazina ssanyu lyabwe naye yandibadde atunula mu ntunula enneekya nze kyobula nebaza abali ekabala baddira akantu kane bakasiba abagole kana akajja mu maaso kale omuwala n'asulako ku maaso ng'alina waagakomya naye wano omwana waffe avaayo omuto nno gwe bawaana kubanga omukazi omukulu atasobola kukala kwenkana mwana omukulu yeebuulirira n'akala nnyo ng'olaba n'okwezza obujja takusobola kubanga obukalu obususse obukambwe omwami bwayogedde ku bakyala butulemye ebintu bingi nnyo nnyo byonna byandize mu maaso kyokka te nga n'abaami obukoddo bwabwe obutatona obutogera n'abakyala baabwe kati abaami ennaku zino balina omuze tebateese era ndoza n'abaami nammwe okwezza obujja kino kitukwatako weewaawo tetunnalaba we forward nti wano wekitambulira naye nammwe mubeereye ng'abakyala be musazewo okubeera nabo mubabuulire bye mutambuza ebitonotono wadde ayogera bubi omanye tutandikira wano guno omwaka twatandika omwaka tegugenda kuggwako buli muntu yalina loolo ye gy'atambuza
bwe guggwako omwaka ne mutunula nti ebigendera by'omwaka guno byali ki ne mubala kubanga nze nalina ebigenderwa wadde ebimu nafuna obuzibu banzi bye bivuddeko naye tekigaana ebyaliko ebyali bitakolwa ssente nnyingi bitambula ne gumalwako omwaka kati ne mugenda muwummula ne mwogera ne bamuba n'amabanja nga gabatwala naye mufune bwe muwummulira mugoogereko olabe tugatandikiddewa tuvaayo n'amaanyi ki ne mwezza obujja naye abaami babeera mu bizibu bokka n'omukyala w'omumaka bambi osanga yandibadde mulungi n'abeera mu bizibu yekka amaka ne gabanga ne bw'ogaleetamu ekigambo ekirungi ekyokwezza obujja tekisobola kukwata. Katulaba bali kusimusenga. Hello. 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 Wanji nyabo. Mje baleko banyabo mwabale kweruza. Kale nyabo nawe je baleko. Kakati songani datugambye. Abakyala nti tulina okukyusa ku bisenge tulina okwezza obujja kitu nakati mulimu fe abapangisa ng'ekisenge bakikolera ekitanda we kigenda wamu nga tetulina ngeri gye tubikyusa kati n'osalawo n'ogamba kale oba ekisenge kankyusekyuse ku ddiiro naye mu butuufu omwami n'akomawo ssaawa 8 ogw'ekiro nataliraba n'atasobola yadde n'okulaba nti mu butuufu ennyumba baagikyusizzaako osalawo n'ogamba kankyuse ku bitambaala buli luvannyuma lwa nnaku 3 n'olaba nga tagambye nako nti oba ennyumba ng'erabise bulungi n'omubuuza ddadi ebitambaala bye nataddeko birabise bitya n'akugamba wakyusiza ebitambaala bannange wagamba nabo batumalamu amaanyi. Wakomyewo nga bukyali n'abeera ku ssimu n'abeera ku WhatsApp n'atamanya nakumanya oba geseseko n'atamanya nakumanya oba wasiimuddeko wali ku mmere kugamba basajja nabo batumalamu amaanyi okiraba senga abawala mutunenye enkola kubanga basajja nabo basusse. Webale nnyo mukwano. Kugamba batusobera kaŋŋambe bwe batusobera kuba tosobola kugamba n'otamanya na nnyumba oba bagikyusiza n'otamanya ntebe we yabadde oba weeri wabula gwe olukomawo n'otuulawo okomyewo nga bukyali n'otuula oluusi n'oyomba tebaafumbye enkoko tebaafumbye enkoko emmere ya wano tulinga abaana. Kale mukwano webale nnyo mu bufunze kyagamba abaami baabwe be bakolera ebintu tebasiima tebasobola kwezza bujja kubanga ate kyo bwe kidda ku baami ng'okitunuddemu mu butuufu bwakyo omwami okuva ku dde wano tamanyi lwaki alina omukazi mu nju. Abamu abatonotono bamanyi ate abamanyi tebateeka mu nkola kwega basinza okisaabulula ku saidi ku ludda lw'abaami. Kati abaami bwe wandigambye nti omwami mulimu omwami alaba ne yeebaza ate n'afuna omukyalo oli omukambwe bambi nga yayagala omwami ono ayingire essaawa 6. Mulimu n'abakyala abaagala abaami abatayingira bukyali kivulanga nkisulika nnyo ne kiddayo anti abo nga babeekooye ndowooza ng'ayagala omwami adde ng'amaze okufumba ng'amaze okukola kini nga munafu nnaate yasiibye mu lugambo kati omwami wadda ku ssaawa 2 n'amuga nti era mukyafumba mmere kuzina essaawa abantu abaasiibyewo sigga nti nva muziguze kiro ekyo sigamba nti amanda gabadde tegaliiwo naye n'otuuka ewaka ku ssaawa 2 ng'omuntu ataawaata mmere lwafumba kuba obwedde abadde atudde mu lugambo naye ate ne wabaawo n'omwami nga ne bw'owaata emmere bukyali n'ogiboobeza n'ogituulako nga be bagamba era neetalaba nti nno emmere wagifumbye bukyali bikikwaga okukigambo kwezza bujja abatulaba musooke muddemu mutuule ng'abaagalana. Kati guno olwaleero obudde bwe tulina bwe buno ku endi y'omwaka kyobola nange nsaba Katonda nsobozese nga mu mwezi oba gwa 11 12 oba nfunemu olunaku lw'empita ku bafumba abanaabakkiriza tujje mu kifo tusisinkane twogeremu eddakiika ne bwe ziraaba 10 tulabe omwaka guno bwe gutambudde tukola tutya omwaka omupya nga muli babiri bafumbo n'abatali abanoonya ndoza nabo mbateekamu kubanga Hello. Hello. Ana akube essimu ajje ku TV. Hello. Akasenga biro byonna tubyogera okwezza obujja ne waliwo abantu babeera bonna naye ng'omukwano gwo gwaviirawo ddala nga ne bagamba nti obatwale bagende bawummulemu nga ka triple ka sponsorinze bagenda kutuuka eri betunuulire abwe badde ewaabwe w'omuntu
oba mu famire y'omuntu ewamusanyusa bamubuulirira n'alaba n'okusomoozebwa okuliyo lwaki tugamba nti bezzanga obujja nga batambudde bw'oba Farida ekikunobye ewuwo mwami wo butalya kyaggulo nga tadda bukyali asulayo kakati ate bw'ogenda gy'okyadde oyo gy'ogenza okuwumulamu bakubula nti bawaagundi ate ye n'emmere z'ekyeyosente z'emmere ekyeggulo tazirekaawo n'omanya ntoliwe ate n'osangayo omuwala munno bwe mwenkana emyaka n'akugamba baneeze njagala musajja ayimirira buyimirizaawo nti nze bba wa Saala oba okitegeera n'omanya nti ate okubeera n'omwami wo wadde akuyisa mu mbeera eyo mulina okubeera ng'omuwa ekitiibwa nti ye yakkiriza alya ku mukaaga naye buli mukaaga abeerawo era buli lunaku ewaka akola ki abeerawo kati wodde omukwano guba gukomyewo obujja kubanga olabye owulidde ku bintu ebirala n'ogenda olaba n'abamu be tuyita muholo mufe ze tukola ajja n'awulira nga twogedde ebintu bingi n'agati omwami wange mbadde munonya ensobi eno mutufu ensobi yange oba okitegeera n'addayo ng'omukazi ategedde ensobi ye n'agenda mukwezza obujja ebintu ekisookera ddala nga tunezza obujja abalina omukwano gwolaba tutuulanga be tugambe ne twewa akadde oba lwa mukaago batuzze mu woteeri ntugamba nsobezzaaki naga midabi kino tokitambuza bulungi na kino tokitambuza bulungi naye kati obuzibu tulina bw'abaami baffe baagala tunyenyeza mu mikolo oba mu bantu wakati oba mu baana naawe nno toli bulungi eno mpisa bubi okola bwoti ne bwoti ekyo tekikomyawo mukwano wabula kisaanyaawo muki mukwano mu lugendo luno lwe tugamba lwe tutandiseeko olwaliro nga tusuubira okwongera puroguramu endala enaaba lwe tuli batuginoonyeze n'abeeraga enneeteekateeka tumaze okukulaga biki ebyaliwedde edda baakyalanga baawummulanga baayabyanga ennyimbe zaabwe bagendanga mu lusirika lw'amadiini baabeerangako mu bifo bingi abantu mwe baabeeranga nga si byanaakusasula ssente naye ebifo ebyo byamuyambanga n'awulira abamu baagendanga mu nkuŋŋaana z'awamu ng'ez'ebyalo nga zitandise ng'omukyala agenda mu mitingi olaba omukyala bw'agenda omwami tagenda kati ow'ekyalo ne bw'ayita olukuŋŋaana abafumbo bwamu omukyala akeera kugenda n'omwami akeera kugenda lubeeramu ate abakozi olusi bwe wandigambye abakozi b'omu maka bekyovula balina nnyo empisa be bawulira ebintu byonna ebirungi bano abafumbo tebakola ki tebabiwulira ne beekandula bawoza bakolerera baana naye nga n'abaana bali kasasiro kwegane kyekolero wa maka tekikyalabika mu bufunze senga ndowooza ekyokugenda ewaka tuyinza okisobolako ng'omulundi gumu oba mu mwaka oba emyaka ebiri kiyinza obutaba practical nnyo naye n'obuntu obutono bwe tukolera awaka munno muwe attention muwe obudde bwe ekyo kizibu ku bafumbo bennina kati senga ekyo nze ndowooza si kizibu akizibu Farida kyangu wano ng'okyogera naye abatulaba kati nga ku mulamwa kuva ku kyasooka kyalema senga lwaki watompadde obudde nkulese n'ogenda n'okola emirimu gyo n'okomawo ewaka lwaki tompa obudde essaawa ezo entono z'omala ewaka lwaki tompa obudde ati mukwezi obujja nayogera wano ekintu ne mukigaana nagamba nti bw'oba omukyalo okola kkiriza nti okolera mu budde bwa bbaawo gw'onyigiriza sente zino z'okola kale ezimu zisigaze n'entono zimuwe obwobozizza obufumbo bujja obwobongasa egaapu y'omirimu gino gy'otabeerawo n'ozimuwa abakyala baalema tebusobola kudda bujja odde obufumbo buli bwe twogerako omukyala yabanga waka nga takola ng'alinda bbaawe kyasoboka kuba embeera yakyo kati tekisoboka tulina okukola naye tulina bye tulina okutegeeraganawe ewaka twewa obudde oli omulage nti kikulu nnyo gy'oli okitegeera n'omwami wo n'omwami amanye nti omukazi we waatali tewaliwo bitambula naye ate n'omusajja naye ng'ebyo asobola kimanya ng'olina ekyenjawulo ky'okola omusajja alina okukola ebintu bye ng'omusajja mu kwezza obujja n'abitereeza n'omukyala bw'omanya nti obudde bw'okoleramu emirimu gyonna bwa bbaawo lagayo k'omukolera mwezza obujja kyo bwe kiri naye gwe omukyala oteresa omusimbi ogukolamu tv wammwe omwami alina emisente entono ate yakuliisa naawe naggagga kati ate bw'oteeka enjogera embi nti leero watugulidde buno bumukene leero gano amakala luli watugaana obbawa sente zaffe anna bagamba esente zemukola mu bufumbo zifune security mu kwezi obujja kyandadde omulama guno tujja kwongerako n'essimu zibadde mpitirivu abangi tetubakute mutusonyiwe tujja kuddamu omulama guno inshallah naye nzikiriza njogere ku kino akantu akatalekeka tulina bulungi bwansi sinyabo wange tekalekeka tulina olunaku lwa bulungi bwansi nga 8 omwezi ogw'ekkumi ndi ministry eyo naye Ssaabasajja omulamwa gw'omwaka guno yatugamba tukole bulungi tunyweze bulungi bwansi nga tulwamu n'abaana baffe yayongeddeko n'ekirala ebirala bye yayongeddeko Ssaabasajja naga Buganda yabanga nswavu ng'omutatambula ng'alya yageteekewo omutendera ng'oli mu mmotoka toddamu kusuula kasasiro wabweru mukuume
wotudde ate ne kasasiro weewaka Ssaabasajja agamba tusima ekinnya oleme kusuula akasasiro wakosa abantu banno bannange gwe mulamwa gwa bulungi bwansi Ssaabasajja ayogedde bingi naye tukuume bulungi bwansi ate tubeereyo senga lwaki abantu balinda ebintu ebitono ng'ebyo okubiwulira okuva ewa Ssaabasajja anti kati Ssaabasajja atambula abiraba musajja wattu alaba nti abantu batambula balya yagaye bantu batuulanga wansi ne balya emmere kati abantu alaba omuntu omukulu n'omuto batambula balya si butonde bwa Buganda banaye musibe bulungi Farida sibula senga abatulaba kale bye bye